Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mumpuliriza. Mujje baleko gyonna gye mutussaako engalo. Amanyi enzo Mumbejja Aisha Nassolo butereevu mankomyewo kubeera ng'ate nkutwala mu maaso n'ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kye nkusaba kiri kimu, subscribe nga teekako akadde, like nga video eno. Mukwano gwange tojja kwejjusa. Yes, naye nga sinagenda mu maaso. Kansooke njagalize omukulu ono Alan Ssewanyana omubaka w'e Makindye West munanga amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Kyannaku nnyo nnyini ddala okubeera ng'omukulu ono akyali mu kkomera ssaako ate ne Honorable Sseggirinya Mohammed. Tukimanyi bulungi ababiri banene bakyali mu kkomera olw'ebisangosango munnange ebyabateekebwako ebitategeerekeka. Munnange leero mazaalibwa g'omubaka oyo Honorable Ssewanyana naye nga tumwagaliza amazaalibwa amalungi. Twongere obbateeka mu ssaala basobole okubeera ng'embeera gye balimu bagivuunuka. Babaggyeko ebisango bye baba bapaatiikako baddemu bambi batambuze obulamu bwabwe ng'abantu. Esonga ate n'omukyala Doreen Nassasiro oyo beautiful munnange naye leero omwaka omupya gumwegasseeko. Simanyi myaka emeka gye bawezezza wabula nga kyemmanyi kiri kimu nti naye munnange awezezza omwaka omulala olunaku olwaleero. Era bw'atyo n'avaayo n'atupositingira ebifaananyi ng'alaga nti omwami we munnange ekirabo ye amuwadde kya mmotoka eyo yennyini gy'olaba eriko Doreen. Kati nno munnange tubaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu, tubaagaliza buwanguzi, tubaagaliza buwangaazi mu bulamu bw'ensi eno. Naawe yenna ayinayo omuntu wo nga munnange leero awezezza emyaka emirala naye munnange tumwagaliza amazaalibwa amalungi. Yes, ngenda kuba nkulekerako akatambi, sigenda kwogera bingi. Waliwo omusajja mukulu eyavuddeyo n'atutegeeza nga munnange ye bwe yawa Eddie Kenzo amaanyi simanga ebyo byonna byakola okubeera star, okubeera ng'agenda wangula za awaadi zino naziri zawangudde n'ezagenda okuwangula, mbu munnange ye yamuwa amaanyi. Bino simanyi oba bituufu oba bikyamu, munnange nange simanyi, naye nga gwe komenti yo okusinziira ku byogenda owulira ogenda kuba ogituteerako wansi awo mu comment section. Wabula Eddie Mezaya avuddeyo bubi nnyo naye n'amutabukira n'amukomerera emisumaali giri inchi mukaaga. Bw'atyo n'abaako ensonga enkulu zaayogeddeko. Nze ekisinza okunsanyusa mu nsonga ezimu zaayogeddeko kwe kubeera nti abantu abamu avaayo n'agamba gundi nze namuwa amaanyi agaamugaggawaza naye nga ye agamba nti ye yagaba amaanyi. Munnange talinaako yadde ne waali yadde ne kapoloti akatono we kati takalina, talina waakalina, naye ng'ate agamba omuntu akoze ebintu ebinene mu nsi muno mbu munnange ye yamuwaga amaanyi agakola ki agamusobozesezza okubikola. So munnange ne weewuunya n'osigala kugamba bugambi nti byampuna ng'akubbye wa munju oba nga nnyinimu munnange abbenva. Ngenda kuba nkulekerako akatambi kano otubuulire ki ky'olowooza mu comment section yawo. Otherwise ye Eddie Kenzo abaana bamwesibyeko bagamba Illuminati biki naye nga byonna byava ku kyambalo ate munnange kye yayambala wali ku Kenzo Festival. Ngenda kuba nkusibula for now toseetuka, kwagala nnyo nkwagalira ddala. Subscribe nga oba tonabateekako akadde, like nga video eno. Goodbye for now. Yenze nawa Eddie Kenzo eddagala afuuke ow'ettutumu era afuuke World Star. Ne muwa eddagala awangule engule ya BET era n'agiwangula. Ne muwa eddagala ajjuze ekisaawe kya Kololo Airstrip era n'akijjuza. Ne muwa eddagala abeere nominated mu mpaka za Grammy era n'abeera nominated. Eddie Kenzo Illuminati. Eddie Kenzo ali ku maanyi ga ddagala. Nze ndi spiritual father. N'engoye ezo z'ayambala z'engoye zaffe aba Illuminati kubanga mwe nateeka eddagala nga agenda mu Grammy. Ago ge maziga embwa agawunyira ku kkubo. Manyi ne baba kuwana, ne baba kugamba, ne baba kulimba, never chiba chichi, nothing can stop Eddie Kenzo from bringing a Grammy here. I'm a spiritualist, manyi kyenjogerako. Uganda zaabu. Uganda yensi omuli abantu abeyita bakatonda. Abagaba amagezi, abagaba emikisa, abagaba obugagga, abawonya buli kika kya ndwadde. Naye ng'ate bo bali opposite. Bagaba amagezi naye ng'ate mu famire zaabwe temubanga muwadde ka degree oba ka diploma. Bagaba emikisa naye ng'ate famire zaabwe zijjudde abawejjere. Era bagaba ettutumu n'obugagga
naye ng'ate mu families zaabwe temulimu n'omu amanyikiddwa alina erinnya oba alina akasente mu nsawo. Uganda zaabu. Omusajja ono agamba nti Eddie Kenzo yamukolako nti era yamuwa eddagala eryamufuula ebyo byonna byali, nti era Eddie Kenzo okwambala engoye zino Illuminati agezeeko okugira ddala ekifaananyi ky'abajjajja aba Illuminati mbu baleme kunyiiga, bamuwe ettutumu eddala, bamuwe ssente empitirivu ennyo, bamuwe n'obuganzi. Eddie Mizaya gempita amaziga embwa agawunyira ku kkubo. Omusajja ono yeeyita spiritual father nti alengerera ewala n'akubuulira ekinajja oba ekinaakutuukako mu maaso. Naye ye yalemwa okwebuulira dwaki mwavu, yalema okwebuulira dwaki musiru, yalema okwebuulira dwaki si wattutumu nga ffe bagamba abatalina maanyi kubanga mbusi yatukolako. Era tasobola kwebuulira dwaki ajjudde ebisiraani. Kambuuzeemu kyogamba nti ye aliwo okugaba mikisa nga yabuuka myala, kyogamba ye aliwo okugaba obugagga agabire ba Eddie Kenzo nga ye talina nakyalya, kyogamba ye aliwo okugabira abantu emikisa batambule bafune zi visa nga ye ennyonyi tagikwatanga nako. Kyoyagala okuŋŋamba nti ye agaba amagezi era empewo ze zigaba amagezi, naye ng'ate mu famire ye temuliimu wadde alina ka diguri oba ka diploma. Eddie Mizaya ago ng'ayita mazzi ga mbwa. Bannayuganda immwe naddala ababeera e Bulaaya, immwe bagwagwa. Abasajja bwe bati oba abantu bwe bati bajja ku intaneti okutagetinga mmwe, era trust me mulimu bannayuganda abatategeera abasiru be bakwasa n'atasobola kwebuuza nti singa omusajja ono tubadde tumulaba ng'agenda Amerika, agenda Sweden, twandigambye agaba emikisa omuntu n'atambula kubanga ye atambula at least. Naye ne weewuunya omuntu atalinnyanga nako mu nnyonyi agabira abantu emikisa mbu balinnye ennyonyi bafune visas. Ye ayagala kubuuka myala, ye ayagala kufaanana nga bw'afaanana, ye tayagala kulambulansi eno. Era ye empewo ze zamugamba afuule Eddie Kenzo star nga ye talina nakyalya. Maziga mbuwa. Bannayuganda mmwe ababeera ku intaneti mbeegayiridde, njagala mubikkula obwongo. Omusajja ono yeeyita spiritual father era n'ayogera ebyo byonna byonna kabeera kakodyo kakweranga. Era osangayo omuntu omugwagwa asobola okugwa mu trap ye, kakodyo kakweranga, tasobola kuvaayo kujja direct nti bannange mujje nkole kino na kino na kino na kino. Kati n'ayita mu kutiisatiisa naye nga mbakakasa talina kyali. Omusajja ono yavaayo n'agamba nti ye yawa Bobi Wine eddagala afuuke star era afuuke ow'akabi ow'amaanyi mu by'obufuzi. Era munna akaseera ko ke yabeerako naye yalinga empewo azimuteekamu n'otunuulira ekika kya bbi w'okukuwa ono. Nga mu butuufu ye tayagala kufuuka Bobi Wine, ye tayagala kufuuka star nga Bobi Wine. Bobi Wine yafuuka star nga kino ekibe aga Katonda mu ggulu kiyinza okuba kyalinga mu P7. Oba okitegeera kino ekisajja kyekulubeeseza ku Bobi Wine kisobole okubeera nti babba ssente za President Museveni za NRM. Era trust me kyawangula kubanga kulwokuba kyabeeranga ne Bobi Wine baamala ne bakiyita ne bakiwa ddiiru y'owa bloka. Omugagga wa NRM n'akiwa ssente bagula ettaka, kati ye
omulimu gwe kutunda ttaka eryo omugagga lyaba asuubudde n'afunako ka commission naye nga ddiiru eyo yagifunira kubeera ku Bobi Wine kati wembuuliza nti yanyumirwa kubeera bulooka tayagala kubeera nti ebifunfuku kyentegeeza nti ye mugagga ago mazigambwa omusajja ono beebamu bannayuganda abatategeera abalowooza nti nno omuntu okukola erinnya alina kusaddaaka akasajja kano kemulaba mbusimanyi spiritual father kavayo ne kakola statement nti Eddie Kenzo yasaddaaka muganda we Mande mukama muwe kyumule ky'emirembe nti asobole okujjuza abantu ekkololo. Imagine naye ng'ate alina abamugoberera mu Uganda era alina abantu abamutunuulira n'atamanya nti Eddie Kenzo okufuuka star maanyi ga Mukama Katonda kukola nnyo kuba omusajja oyo akoze nnyo kubeera creative. Kati wembuuliza kati bw'obeera ng'omanyi nti Eddie Kenzo yasaddaaka muganda we n'afuna abantu ekkololo nawe genda osaddaake muganda wo otuyite tujje ekkololo oba tugende wamwe gye bakuzaala. Bannayuganda kambabuulire ekintu kino mukirabanga eky'omuzannyo naye ebikolwa eby'okusaddaaka abaana mu Uganda bitandika bwe biti era bano abasajja babipromotinga. Waliyo abantu abagwagwa sagala mulowooza nti buli muntu ategeera nga Eddie Mizaya oba nga ggwe amanyi nti nno ono mufere. Wali wajja okulowooza nti okufuuka ow'erinnya nga Eddie Kenzo osaddaaka muganda wo ng'era bwe kyavaayo ne kyogera ku intaneti nti Kenzo asaddaaka muganda wo. Era waliwo abantu abagwagwa abajja okuvayo bagambe nti okusaddaaka abaana golowooza lwaki ebikolwa by'okusaddaaka abaana biri nnyo mu Uganda naye ng'ate still abasaddaaka abaana bonna baavu balunkupe. Oli asaddaaka omwana ne bamala ne bamukwata ne bamuteeka eruzina n'afiira mu kkomera. Yes, Uganda weewali abantu ab'ekika kino abalowooza nti omuntu okugaggawala amala kuloga. Teri ddogo likola ku muntu mugwagwa. Eddogo mu nsi muno liririmu kukola nnyo kukozesa bwongo. Kati omusajja ono afaanana bali abagamba nga nti siriimu omuntu alwadde siriimu baamuloze naye nga trust me oli aba alwadde siriimu we oba kitegeera naye ne bagenda ku baganga mbu baamuloze naye nga siriimu yamuluma. Kati abasajja be bati abakonfusinga abantu simanyi President Museveni yandituyambye n'akwata abantu bwe bati n'amuteeka mu kkomera alaga obukakafu we yaweera Eddie Kenzo eddagala bamunominatinge mu Grammy. Alaga obukakafu Eddie Kenzo ekkubo lyayitamu okugenda mu Illuminati address y'aba Illuminati jeeri era Eddie Kenzo yagenda yaati. Bannayuganda mbabuulira basaddaaka bannayuganda bannaffe eyo mu byalo basiiba batta abaana abatombo babasaddaaka olw'ebisajja nga bino ebyeyita bi spiritual father naye ng'ate bifere. I tell you oyogera eby'amazima osobola okusigala ku kigambo kyo naye ate buli w'olimba kikwetaagisa ebigambo ebirala 10 okusobola okusigala ng'okyayimirizaawo obulimba bwabwo. Kati nno gw'ayagala amazima wenywereze ku Eddie Mizaya, the source of truth with no intimidation. Atatisibwatisibwa kubanga oli tayinza kuvaayo buli muntu yeegomba Bobi Wine mu Uganda. Toyinza kuvaayo n'ogamba nti gwe wawa Bobi Wine ettutumu wabeeranga naye afuuka waakabi ennyo mu by'obufuzi nga buli muntu yenna ggoolo ye kufuuka waakabi nga Bobi Wine. You are just a fool. Nga gwe toli wadde akatonyeze ka Eddie Mizaya kalenze naye ng'ate owa omuntu eddagala afuuke star world star nga Eddie Kenzo gempita amaziga embwa. Waliwo ekisajja kye nalaba kambanyumizeemu kyali ku ntebe road awo kiri ku YouTube awo
kyagamba nti kyekyawa Eddie Kenzo ettutumu. Omanyi buli kibe, buli mbwa, buli musiru, buli mugwagwa yesiba ku Eddie Kenzo. Kati kino ekisajja kiri ku Ntebe Road awo kyagamba kyekyawa Eddie Kenzo ettutumu. Neewuunya ne ba YouTubers n'okwata kamera n'otunuza mu gusajja bwe gutyo. Kaakati nali ndi wano ogusajja gwamaliza gusonye ennamba obwo bwe bulango era trust ni balina be babba ne nkwata ennamba y'essimu esajja n'ekikubira sebo kwe kiri ku WhatsApp ne mugamba sebo inze Eddie Mezaya Eddie Mezaya nkulaba ku internet nti taata njagala nange kunfuula wakabi nga Eddie Kenzo gayina ngamba ayagala milioni 4 ne mugamba milioni 4 ekyo kitono naye mbadde nsaba nsoke nkubuuzeyo ebibuuzo bibiri kubanga nina kyempulira njagala mbeere wakabi osinga Eddie Kenzo nangamba mbuuza ne mubuuza nti taata gwe tolinaayo baana nti nina ne mubuuza lwaki tofuula omu ku baana bo star nga Eddie Kenzo. Omanyi omusajja kye yaŋŋamba kasajja gwe baŋŋamba tolina olugezigezi va mirimu gyange n'ambulookinga. Kaakati be bano abeeyita ba spiritual father Eddie Mezaya for example nzize nsomedde mu bazungu kati omuntu asula mu myala asobola atya okunconfusinga yeeyita spiritual father era mugoberere nga abansomesezza be bakola ebizungirizi abansomesezza be batambulizibwako obulamu bw'ensi eno. Eddie Mezaya ndeke byenzize mu bazungu ate ngenda omusajja atuula ku toileti z'enkoma abeereko kyaŋŋamba inze Eddie Mezaya kyentegeeza igwe abeera mu Amerika, Canada, obeera mu Bungereza, obeera mu Europe, obeere confused n'omuntu abuuka emyala atasenya atamanyi nabbi gwapama bwafaanana akonfusinge. Omanyi abantu bayinza okulaba statement ye ne bagiraba ng'ey'obugwagwa. Omuntu yenna mu nsi muno omulamu nga ategeera ateekwa okumanya bbi gwapama bwafaanana addukana oba ali nakyo ali nnomo. Naye kati ono omusajja atula ku toileti y'enkoma talina mukisa gulaba ku bbiiwe kuba asitama ku kinnya ng'aguddeyo eri mu kinnya. Naye ffe tufunye omukisa nti otuula ku toileti n'omala bw'omaliriza okukola emirimu gye gy'okupama olina okukyuka ofurashinge. Kitegeeza ofunye omukisa ogutunula ne ku bbiiwe bwafaanana. Naye kati omuntu atamanyi na kimuva munda bwe kifaanana akonfusinge atya Eddie Kenzo essaawa zino ali mu Amerika. Era bannayuganda abagwagwa noveeyo n'ofuna ssente zo saving the bank n'ogamba mbuno ozitwala wa spiritual father ono alinga akabina amaziga embwa agali ku kkubo agawunyirira buli muntu. No. Ate ebintu bino bye mbagamba tebirimu bukyayi wabula nnumirirwa nsi yange. Bannayuganda kambabulire mulabe TV buli lwolaba nti nno basaddaasa omwana bano abasajja bano abaagala abatambuza enjiri nti Eddie Kenzo Illuminati. Okay, Illuminati nawe genda ofuuke Illuminati ogaggawale ofuuke star ensi ku celebrating nga bwe tu celebrating Eddie Kenzo.